mulabeko ng'ali mu mbeera. Export TV to the world. Okay munywanyi nga bwe nabadde nkusuubiza nti ngenda kubanga nkutuusaako ensonga ez'enjawulo ezitambula wakati wa Omukunja Atasera, Love Masse ne poliisi. Nze omwana soda eno gy'olaba gye bayita Export TV nga sinnagenda maaso nga sinnakola kirala. Sooka osubscribinge omaze baasi. Sharinga wako ne munno. Kati eno information gye nkuleetedde olunaku lwa leero teri yagifunye. Kuba teri yagenzeeko kulaba musibe, teri yatuukiriddeko sides zombi. Gwali ku Export TV wano eno gwasoose okubiraba. Ngenda kusaba kasharinga okawe munno. Nkola ne munywanyi Abe tusangibwa Lugala ewalika office cafe otusinzira okwasaganya. Ngawe mwategedde nti olunaku lw'eggulo ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi guno gwennyini ogw'Ekkumi omwaka 2023. Omukunja Atasera yakwatiddwa mu maka ge. Mfunye chance eyogerako ne officer eyakulidde operation eyakutte Omukunja Atasera. Bwe naba mfunye ngenda kwebuuza oba kikkirizibwa otta voice okutta eddoboozi eryo. Bwe banaŋŋamba nti tekirina buzibu ngenda likuwa kati gwebeerako tokkiriza butamalayo vidiyo eno. Mukunja bamukutte essaawa zaabadde nga 3 ez'okumakya. Baatutte patrol nga kuliko ne drone. Ofisi yaŋŋambye nti bamutegeezezza omuntu gwe mugendo nnona. Criminal, mumenyi w'amateeka, alina squad y'abayaga babeera nabawaka balina ekisaakaatu kiramba. So it is not advisable okugenda nga abagenzi okukwata omuntu owa bulijjo. Kyo kibala baatutte nga almost omusirikale alina emmundu 2. Ng'eno ennene bwegaana pisita evaayo. Bino byenjogera bya ddala. Ono ofiisi eyakulembedde operation kuba mubuuzizza lwaki mwakubye ttiya gaasi. Poliisi esazeeko ekikomera kyange. Lwaki bakuba ttiya gaasi mu nju? Mwana ninamu ababanda. Lwaki okuba ttiya gaasi mu nju mwana? Mwana mukuba ttiya gaasi mu nju mulimu kyekiganye. Lwaki okuba ttiya gaasi mu nju ng'okimanyi ninamu abantu mwana? Ttiya gaasi mu nju ninamu omulwadde blood. Mbeera kyeyo. Vaayo. Mwagala kuttira abantu bange mu nju. Kyamirembe kikyo ngambye mwana. Okubye ttiya gaasi, okuba ttiya gaasi mu nju yayogera. Muwa amazzi asokeyo. Ebisumuzo bireka biri mu nsinge. Lwaki okuba ttiya gaasi mu nju nga tosose blood? Leta ebisumuluzo afulumeyo. Ayiko nimugulire omufunire n'amazzi asokayo wemba. Waliwo ennyaanya. Nenga lwaki okuba ttiya gaasi? Ongubidde n'ombika n'eŋŋaana okuvaasa. Wakubye ku ssimu yange. Mbeera feera. N'asooka ŋŋamba nti twatuuse ng'embeera gye baatutaddemu ya bunkenke nti omuntu gwe tugenda okukwata Kibanda. Kati tutuuka ne tusooka tugobamu abantu bonna abali mu kisaakaati omwo ne bafuluma. Ate abasooka tebaatutegedde kuba twagendedde mu leeya. Bwe baatuuse nga bali mu leeya ne basooka basindika lasita neiba wa Mukunja nga bamugambye genda ogereko ne Mukunja.
bwe yagenza okonkona Mukunja n'agaana okugulawo. Kati balo bwe baatuuse ne bamugamba tukwagala batutumye tukutwala. Mukunja n'agaanirayo, so ne bakuba tiyagaasi. Bwe bamaze okuba tiyagaasi munda ne badda ne batuula ebweru. Mukunja ebisomozo byabadde bibuze ne lazima byalabise n'afuluma. Afanda alina kayogedde n'agamba Mukunja yabadde atuyita bano abasirikale be ab'ekatwe. Bano be yamanyiira abajja ne bamuweeweeta neffe batutegeeza nti omuntu gwe mugenda okukwata wa bulabe nnyo, era y'ensonga lwaki twadde naffe tulina okugenda nga tuli prepared okugezaako okulwana n'abantu be. Geekuwa ge mazima gennyini ne audio nzirina, era gwona ab'omugumiikiriza ngenda zikuwa. Ennamba yaffe weeri awo wansi eya MTN eri 0770 omale olusi mwerabira 944 eyo ya WhatsApp ng'olina kyoyagala omumanya. Bwe bamukutte bamutuusizza ku poliisi y'e Nateete awo oba akaveenu nga Emutundwe akasalamu mu bitaala odda sayidi z'Obabusega wakati awo poliisi eri awo ng'ebifaananyi era nga ngenda obikulagako. Ne bamutuusa awo. Fayiro ya Mukunja tugitunuddemu. Nina omukisa nti ngenzeeyo mbadde n'omukulu Calvin Kayanja era nga bulabika video akatandise video yange eno. Ne tusaba ku file kuba twasooka ne tufuna information nti fayiro ya Mukunja tetegeerekeka. Kuba ne OC yennyini yabadde tategeera fayiro eyo eri biki. Awo oteeka question mark nti lwaki fayiro ya Mukunja omuntu gwe bagamba nti yabba fayiro bali kugihandolinga ng'omuntu omumenyi w'amateeka ow'amaanyi ennyo. Ne batulaga ku fayiro eyo nga complainant Love Mercy agamba bino ebintu wamanga byatadde ku fayiro. Love Mercy agamba Mukunja Atasera bwe bamulumba ewuwe basooka ne balinnyirira kapeti ye ey'ekyoya ne bagyonoona. Kati simanyi bagibuukirabuukirangako we batyo bagibuukirabuukirako kuba of course era n'abagimu baali bagitambulirako. Kapeti y'ekyoya ekyo eri wathe $60,000. Ng'obala tubala ffenna kapeti y'ekyoya ya $60,000 wandiika ebbali. N'atugamba babba essimu gye babba eri wathe akakadde kamu. Gatta tutambulire kumu akakadde kamu. Fayiro ngirabeko n'amaaso gange n'ekifaananyi ndowooza okiraba waggulawo nga ndina omukulu Calvin Kayanja. Essimu yakakadde kamu gatta ebbali. Love Mercy agamba waaliwo akasawo waggulu mu display mwe bateeka ebizigo. Akasawo ako kaalimu akakadde kamu mu $30,000. Akakadde kamu mu $30,000. Bwe bukadde bumeka wali eri? Obukadde 2,900 if I'm not mistaken. Mu kasawo omwo mwennyini mwalimu maifai ya $7,000. Mukunja bagibba okusinziira ku Love Mercy statement gye yakoze ku poliisi nga aggulawo fayiro. Tebaakomaawo kati abaguli obukadde 2,907 nga tiraamu kabezo zengendo leta toto nnene. Ne baonoona ebizigo baayiwaalibwa ebizigo byakakadde kamu $60,000. Kati gatta obukadde 2,907 ogatteko akakadde kamu $60,000. Muyinza okubawo n'obukadde nga 4,557. Love Mercy ze ssente zasooka claiming nti bwe bagenda ewuwe zezo ssente ze baayonoona. Kati ebyo bw'obivaako transport ne ssente n'obudde byataddemu nga banoonyereza nga batrackinga Mukunja w'abeera ne enforcement yagenze okumunona. Ezo ssente muziga kuba ezo z'ofiisi atugambye ezo tetunnabazibalirira tusoose kubabuulira bintu bikalu. Tubadde tukyali awo netugamba naye nedda ono Love Mercy mukwano gwaffe kwaffe n'abadde bagenze. Love Mercy atumanyi naffe tumumanyi. Negamba munywanyi Calvin kubira omwami omukyala tukubidde Love Mercy kuba yakedde ku poliisi. Alina n'ensasake gy'akoze ku poliisi. Yabadde okumanya nga Love Mercy ali serious nnyo. Yagenze ne ku poliisi sebo n'awaabira ne poliisi yennyini n'agiwaabira mbu baagala buuza fayiro ya Mukunja. Zisimayi Love Mercy maama wanyiiza eki ku mulundi guno. Yawaabidde omusibe waali
omukulu atwala awo naye yamwalidde mu bakama be nti baagala kubuza fayiro ya Mukunja nga tukubira Laavumasa atugambye okumanya nga akyakomerera gwe baagenda baamukuba n'avaamu olubuto. Awo enkomyo otegeera maama wafaaki Mase mbu baamukuba n'avaamu olubuto. Era olunaku lwaleero lwennyini akedde mu eddwaliro erimu lye sigenda kugamba eriri awo Emmengo bamunaaze mu lubuto nga bw'omanyi ng'omuntu bw'avaamu olubuto eriyo ebisigalamu omwo. Kaakati byagenza omunaazaamu kati ku bukadde buli eri bwe tubadde tubaze obukadde 4,557 ogatteko poliisi zegenda otubalirira byonna ebyavudde mu kunoonyereza, ogatteko n'omuntu n'olubuto kuba kati olubuto bagenda lubalira emyezi ebintu byali atadde mu kulabirira olwo olubuto babalirire abadde akitadde kati n'omuntu yennyini. So mu buli ngeri yonna nga Mukunja tawona tugezezaako teekawo negotiations ne Laavumasa akyazigaanye. Ayagala ssente enkalu, bw'eba si kyo efayiro ye bagisindike mu kooti Mukunja atandike okuwera ennembanana emisango kuba ye talina budde bumusonyiwa. Yamwononera ebintu bye, n'amwononera bizinensi ye, n'amuttira n'omwana gwe yali alina. Olubuto olwo Laavumasa agamba okulufuna lwali lutalo lw'amaanyi nnyo. Olwoyo omwana Mukunja gwe baakubaakuba n'avaamu. Twogeddeko n'afande ne tumugamba naye gw'olaba kisoboka. Afande n'agamba nti nange nnyinza obutagamba nti kisoboka oba tekisoboka, naye ky'olina omumanyi onaawaabye. Naye mwabaalaba akatambi bw'ogeraageranya kuba naffe tugambye afande bwe tukuleetera akatambi kuba Mukunja abikola ali ku live, bwe tukuleetera akatambi n'ogeraageranya naawe kuba afande bwe twogedde naye kennyini yakoze fayiro eyo eyaggyeko Laavumasa statement, n'ogeraageranya n'ebiri mu fayiro bikwatagana. Afande n'atugamba mbu tomanya wayinza okuba nga engeri gye baateekawo akajagalala ak'amaanyi abantu ne bakuŋŋaana nti Mukunja Atasera kennyini ayinza okuba teyakikola ne sikoodi gye yagenda nayo, naye abantu abaakuŋŋaana ku dduuka lya Laavumasa ne babba ne bayiwa ebizigo ne boonoona. Afande atugambye Mukunja yasuze abakuba ndongo ey'akaweereege paleedi. Jjukira ali ne munne Kenzo J oba Icon UG gwe basanze naye wakaawo, era bagambye erina gwe babadde basanga abakakaabe nange bakwesuzaayo mu bye tutambula nange senga ndinateete. Kati Kenzo J ne bamututte ate bamututte bekappa. Laavumasa olwamulabyeko n'agamba n'oyo yaliko kubankuba kati nga ne Kenzo J naye tagiwona. Paleedi y'ekiro teyabaddewo, ey'okumakya ebaddewo, bakubye endongo ne bayimba ennyimba zaabwe zonna kwegamba abasirikale bonna ne babawa vayibu bonna ng'emikono bakuba abasibe buli omu ng'agamba bamuleete mu kaduukulu akange. So nina kuba ku maloboozi ga Mukunja Atasera kuba ye nsuubira nnina omutta. Temubaddemu yadde eddoboozi lya afande libadde nze akadde ke batuwaddemu akati. Njukira akatambi ke mwakutte jjo abagenze ne Mukunja ne mukata ne katambula kaleese obuzibu ku station yonna. Era bw'ogende wa Mukunja okulaba ku Mukunja ng'olina kamera basooka gikuggyako n'essimu bw'otannyonnyola nnyo bagikuggyako kuba akatambi ke mwakutte ne mukata buli musirikale akalina mu ssimu ye. Ate nga poliisi tokkirizibwa likodingira kintu kyonna nga tosabye lukusa oba nga tebakulagidde. Kati akatambi ka Mukunja nga ali ku poliisi kaleese obuzibu. So basooka kukwaza omuyita otya, ozze kukola ki, essimu yo gireete, bw'oba ogenze nayo gikuumire oba girabira. Naye nze ndikodinze nga tulina Mukunja ne Calvin Kayanja. Ngenda bikuwa obiwulire naye kansooke nkuliiremu kuba biyinza obutawulikika bulungi ebimu kuba ndikodinze ndi mu bubba. Mukunja agambye tali redi yadde omuwa akakaddaaka n'akamu. N'agamba aba Laavumasa yava ebweru w'eggwanga nga talina adde 10 nga yajja kuno ng'avumye okuva ku maama we n'avuma n'Abaganda, yajja yeekweka nga ne wakola live abantu bamuvuma
neneewaayo ne muwa essimu yange data wange akawunti yange ne tukola live ne ngezaako omuzza eri abantu ne bamusondera ssente nkalu omufaliso n'ebintu ebirala abaana be kubasula kati lavumasa n'atampaako n'ekikumi bw'aba bw'ati bw'asazeewo okunsasula kangende efeesinga omulamuzi lavumasa nsibe Mukunja alemeddeko talina dde n'akakadde kagenda omuwa ye yeewaddeyo oba bamusiba bamusibe. Calvin Kanja agambye agenda gezaako okwogerako ne Lavumase alabe oba Lavumase yeekuba mu kifuba naye bwe binaagaana tewali kyakkola tugenda mu kkooti tutandike okwerennemba n'emisango. Calvin Kanja atusuubiza looya obudde buno kati kyekya looya tukakkanyeeko in case nga tugenze mu kkooti agenda tuwa looya. Era Calvin Kanja nkwebaza mu bantu bonna ababadde bamanyi Mukunja abeeyita mikwano gy'abakola ki sofa ku kkooti mbaddeyo ku poliisi mbaddeyo ne Calvin Kayanja yekka pozi waliwo ne maama Mali ow'Entebbe naawe ogezezaako teekeyo embeera so katulindire olunaku lwankya leero kkooti tekoze tetudde bakitegere tulinde olunaku lw'enkya eno ye expo yenze soda omwana soda ndine abe kankuwe kana akatambi akaloboozi kano kendikodinze mu bubba obw'amaanyi owulire conversation y'eddakiika entono gye tufunyemu ne Mukunja Atasera ne Kayanja then naawe obeeko ky'oteeka mu bwongo obwo ononye sayidi woogwa tiimu Lavumasa tiimu Mukunja oba tiimu ffe oba ggwe so nzikiriza Mukama Katonda akunkumire bw'ayagala okumanya byonna subscribing ateekako notification bell kuba information yonna egenda beera wano namwe abantu abanoonya ku live sijja information yajagala agijja wano ku expo Mukama Katonda agira abankuumira nzikiriza tugenda sinkana olundi naye nkulekedde bakadde baffe aba Elshadai bakomyewo nate balina emiwendo emirungi ennyo okutambuza akasente okeetoolooza ensi eno yonna bali South Africa bagambye baguddewo ne restaurant e South Africa mwabagala okulya ekimere ekyomulembe mubanoonyeko enamba zaabwe ziri awo wansi olye ku local foods obeere South Africa nogaa njaga kulya ku mmere eyaffe ogenda kwekwata aba Elshadai Mukama wange Lumiisa akutumiddeko nnyo ne Abba akutumidde nnyo Mukama Katonda omulungi abatukuumire video audio yiyo otya wano taagala kumanya wasuza otya okiiri otya mbadde ne ayo olirowooza omukazi kiri ekikazi omu statement ekyakutaddeko tugisomyemu noono nga mbo baba akasawo kakyo nga mulimu wifi ya musanvu mulimu n'akakadde kamu emitwalo 3 mulimu n'akakadde kamu emitwalo 3 abo bubiri nina kapeti gye mwayonoona 6 ya mitwalo 6 mwina ebizigo bye mwayowa byakamu 6 n'essimu yakamu n'essimu eyabula yakamu nga tubaze nga tuli miliyoni 5 mwezi nenagamba okuno mwangu njagala tugatte ne complaint tuteese kati ngenzo kikubira essaawa eno nkigamba oliridawa nekiŋŋamba mbu kigenze eri kubisa mbu kyavaamu olubuto kigenze kukyoza mu lubuto mwamupa ebyo byayagala yayagala okutulugunya n'okwavuwaza oba byonna byebyo naye kati nziredde ndi mwavu newansaba miliyoni kyekikulembera byonna newansaba emusikola ki nze nabadde ndowooza na byamuzannyo aka yakyagala kubeera twe twakavayo yakola ne vidiyo lwakuba yambala n'agisasa gwe ngenda kwavuwaza gwe sonebiki gwe genda kuntegeera ku mulundi guno nimanyi ono yanoonya dda kino ekitegeera yanaja ekintu kikuva mu mabega anoonyayo ali mukoonako yeddaabulo naye tukoze tutya oba si kyamakulu tubeeko si kyamakulu gayanja naye kati olaba omuntu ng'oyo oba tekyagala ssente ayagala ssente naye sirina ssente kuba siziri tusobola kunsaba miliyoni saawa eno miliyoni eziri mutangazi kozi ng'ate ayagala ate zimuwa ate enkyanzinoyo
Wange ambye baba kubetia gazi ni muno. So gatemo chula. Zika zimo. Ate renja, ate ngende zinane mu ange ndala ate nzibwa ate byesaga. Sitegera kayanja. Ate wetuna abana abantu ngabo mu society. Ayesosa ku bantu olemezamu bwali kuba abalamugaye. Katunze kyambo mavuma nekintabulira n'amagambo nakizina nzenga singa yavumo ko mama nicho kyakoleje kikazi tegera mwana mfuluma mwana ku polisi katutuguzanye kutya tutesana kyo batuguzanye reno tugenda okuzanya mwene ey'omunda oba omanya oba oteesa nakyo kikyawanisa ebbanga nekikubidde ebbango likyali mu bbanga anti ye afa kimwe kati nno ati waasingira ddala oba ow'amaanyi kundabako eitha luzira oba kitanya kati ebyo nga tannabirabako awulira tannawulira namu nti alina nekyeyakoze oyinza n'omugamba sente n'agala n'ezo tezimala waliyo nenda okitegeera kubanga ye alina kiri ekikati ayagala asooka walikemu amabango gonna ogategedde kabetereza nabbango lyagenda kumpanyisa ekyanze namugendenga akadini namugendako supiddoza nga nkibaddewo wali no poliisi ewala wona yazenga bulwadde avimbawoko buvimbi tewaliwo pistox zakkiriza takkiriza pistox nange namulabye kubanga nze mukulu ne muganja yatwogere twaye Mukunja bwavaayo ebya byonna ye ayagala kati afa gyemu era leero weyatabaddeewo kooti abadde simusanyufu yakulaga nti ayagala mama supide kooti bwakiri naye nga temubembeekereza twogere naye ate sigenda sente kubeera ne mama sente zingamukakula sezirina okwogera kwonna twogera naye sirina kikisoboka ate newemba nina sente ezokuwa Kalumini Kayanja is nonsense bayiwa ebizigo kati kyo kye nagamba abantu nti watiifu sagenda na kamera bwasobola okwogera ebyo nga everything kiri ku kamera nakati tukyalina oyo footage yenna singa tetwalina kamera kubanga omuntu kasita akugamba ekyo kyokka nolanga omulugube gwe omwoyo gwe guyayaana ogaggawala mu byekisirwa mu lukujjukujju kiringa Calvin wenasanga ofudde naye nga njala nkozesa omulambo gwo kujjukujju mu ngeri y'olukujjukujju nze ngaggawaliremu newembanza atunda amayinja agakola enkokoto nga nkimanyi Calvin wange nsobola obawa amayinja ku bwereere nga kulo lwe galinnya bbeeyi kategedde omuntu oyagala ogaggawalira mu bizibu kitegeeza oyo omuwala tubakola mistake ne tugenda ewe nga tekuli kamera yali asobola n'okuleeta jambiya nga tuvuddewo n'agisuula mu dduuka lye yonna n'alikuba amasa n'aliyiwa wansi neyeekwatira footage owuwe agala ne jambiya yiiyo kitegeera kati webamaamu jambiya omulamuzi omuwona otya kwata emputedde madda gyeba teeyimirira gyebayinza n'okugaana okweyimirira okategedde pulaani kati nze nakozesa obwongo naye wano demu olaba omuntu akwesibako kengisa yaŋŋamba Mukunja nno wandyegenderezaamu olabanga omuntu akuwalana nga tolina kyewamukola wegendereza ennyo baako kyomukola kuba olaba teyakwagala nga tolina kyomukola kati lavumasegajje wange nemukolera ayivu n'abaana b'emifaliso kwe beebakanze naye gange olagimitisanga omullo kankugamba tutya nnyo abalamuzi b'okunsi naye n'ab'omuggulu lwakuba nze nkubwamu n'ab'omuggulu gyebali navumasi wabanga abaana be beebaka ku mufaliso gwe namugulira nanze gayajje wange ng'akaaba ng'akomyewo ebweru nga layivuze nga newagendako abaana bamuvumavumya oli kisiru wavuma maamawo n'ogamba abaganda Museveni abadde nekijje wange nekinneekulukuunyako kisobole okufuna amaanyi amapya nesimugoba ng'abaana be beebaka ku mufaliso ogwava mu ntuuyo zange Calvin Kayanja ng'abaana be baalyako ku maanyi gange kwenajje wange n'omutima gwange omulungi leka laavuma sansibe okategedde
singa mbadde mukyamu nandigambye naye nakutta akaana naye musango nnyo ekyo kikyamu ne mukulu Katonda ali kulaba ogumusango naye lwava maaso wemba nagenda ewuwe era nawe we babimbozeza omwamizaga ndi mwakuba omwana mwakola nemugambe oyo omusirikale waawo omunene nemugaa tubeere feeya siri nnyo waggulu w'amateeka siri wa kitalo nnyo naye kati ntunuulira kuba ondabyeko nerava maaso omulabyeko nsobola okuba omuntu nsobola okuba omuwala ekikonde n'asigala nga ayogera bintu emu tukozeseemuko ku bunsi naye kati ekikulu ekiriwo ndi kati oli wano zekangezeeko kwogera naye olwaleero bwagaana nga tunoonya ekkuba eddala kitegedde zikangezeeko leeta peace talks wakati wa IO wakati wo bwagaana tunegotiatinge kuba sente teziriiwo nze mubuulire kye tusobola okukola bw'aba nga ayagala kyakusiba tulabe ekiddako bw'aba nga ddala oyo omuwala kalubiniganyanga omuwala oyajja ewange nakwata essimu yange nemwana mugakola kyo nakola live ku ssimu yange mwana nafuna sente oba ebino ebintu bya live kayanje osobola okujja wange n'ekizibu ne bakuwayo emitwalo nga 10 nakugamba naye mpaako omutwalo gwa ddata ogende n'emitwalo 9 yafuna emitwalo 27 kashi fani wange namugaa kankugulira kambawo omufaliso ntunda mifaliso ndi ku Ntebe Road emitwalo 27 yagijja ku ssimu yange n'obwangu obwaliko obw'okusindikisa n'abutwaliramu nze teyampaako yadde 11 era nsamugambako nti nga kofunye 27 nange wano ninawo ku bizibuzibu mpaayo 2 sigaza 25 so ye bw'aba tasaa kitegeera ekyo tugenda kulaba ekkuba eddala omufaliso n'agunona n'agendayo n'asindika bulabe yatya n'ogendayo nekigambo nze bannoonya oyo ayinza okumpita nga baagala kunkwata n'asindika kibulaga kye ne bamuwa omufaliso era baguleeta gwatuukira wange ne bavuga ne batwala omufaliso nga n'abaana be baabe bakaba omufaliso gwe nga bwati wansasudde kalubini kayanja ku nsi tulya nnyo abalamuzi bawala naye waggulu eriyo omulamuzi ggulu mullo leka oyo omuwala nkola ekyayagala kale kati nze kaŋŋende kulyetinga ebisikokuse tulabe naye nga ndi wamu naawe manye beerabeko kimanyi ekimumbaaganyeko kikwasaganya mulina abwa amazimu gaimu afande toyanziza ogenda kuvaawo ogenda kudda kasakala ogenda okwogera nekukubeina Export TV to the world.